Radio nga bulijjo mbaka abantu ab'enjawulo benkuleetera abongera okutunnyonnyola obatobye n'ensi eno okutuuka ku kye bali mu kaseera kano. Olwaliro gwenkuleetedde ayawukanyeemuuko naffe wadde ng'Oluganda aliko kyalutegeerako era agenda kutubuulira okuva mu ggwanga lye yavaamu okujja wano mu Uganda atubuulire ekyasinga okumusanyusa mu mawanga gonna agali mu Afrika lwaki yasalawo okuba nga yettanira Uganda. Kasooka atubuulire emyaka gye wamu n'amannya g'amatuufu n'eggwanga gy'ava twongere okumanya ebingi ebikwata ku mwami ono. Emyaka. Yes. Okay. How old are you? Okay, I'm 41 years old. Yeah. And my name is Wuuno Karim. My date of birth is like June 1980. Yeah. And I've been to 16 countries, but Uganda is my favorite country. I love Uganda and Ugandans so much. The reason is that you guys, Ugandans, are very humble, very friendly and caring and very supportive, and they are very loving, and you guys are very welcoming. So that's the reason I love Uganda, and I love the local food, I love the local language, I love you guys. Okay, thank you very much. You're welcome. Omukulu ono ebintu bya Uganda byogeddeko bulungi byereere ng'era mu bimu byatutegeezezza agamba nti ayagala nnyo olulimi olwogerwa wano ti n'Abannayuganda bali friendly naye era nga talina buzibu bwonna bw'abasanzeemu. Ono Uganda okumanya ayongedde okugitenda ekkula byerina ng'agamba nti ebintu bya Uganda birina atagambwa kabi nga kkubo liva mu ffumbiro. Jamii Radio nkyakutuusaako abalala nga bulijjo ebirungi bigwa byokye eddiba ly'ensiririkalira mu ngalo. Tudingane mu kanimero kaffe akaddako. Weeraba. I want to add one thing to I want to just say one thing to my fellow Ugandans. Yeah. Vebalenyo.